tukitambuza mpola mpola naffe nga bw'otukuumira ku mukutu guno. Ekitundu ekyokusatu nga tuli ne Kamoga Peter aka chairman we Magombe. Omwana enzalo y'Ekiboga Kibiga. Omwana w'enzalo y'Ekiboga Kibiga. Naye n'engeri gy'akyogeramu n'awulira nga oyo kugamba muli essanyu nga ddala kyekyo Kiboga, mwana w'Ekiboga. Abamu baali batya nnoko nga bw'abeera nga ali mu Kampala ng'atuga ndi w'Ekiboga abeera batiira ddala nga batya. Kugamba oli mugezaako kubamalamu ekyo. Babeere baggumivu nti oba w'Ekiboga oli wa Kiboga. Sugamba ekisookera ddala kulira ab'Ekiboga baabo olw'obubisi obulogo. Era nga ne Bakampala bakikwata ndi w'Ekiboga nga musemberezi ono koze nti ofuna ku ddagala. Kozaako omulabi wa Tronaz Media. Omulabi waffe wa Tronaz Media nkubuuzaako nnyo mwenna buli omu gy'osinziira naddala abaana bakadaama manyi tubalina bannyinaffe bonna bali eyo. Bano bagambye mbu basiru nnyo. Basiru nnyo. Naye kyemmanyi kye bali kye bawulira bagamba ne omukyalo oyo nga nabo nno si bangu. Ne bamala bamukwatako ne bamufuna ne bagamba bakadaama tuso tumufunye wuuno wano mwenna mujje aba akaguddeko. Kuba bakambunya aba ne batuuka ate bafuukira ddala bakasimanyi n'obusungu gye babujja. Bava wano bakkakkamu naye batuuka bakadaama bafuukira ddala abazibu. Kadaama tasongwamu. Apo bagiwamba yaabwe. Apo ya TikTok bagiyita ne yaabwe. Simanyi bali sitamanyi nti bakadaama asobola okuva eyo n'ava mu bwakadde akoma wano n'afumbirwa. Sikisuubira. Ebyo gw'obyogera babuuzeeko genda maaso. Mbabuuzaako nnyo abantu b'Ekiboga mbalala sobola kuba b'Ekiboga basobola babuusa maaso mbalala mbaagala nnyo buli omu wasize okulabika nga alaba omukutu guno kyakabi nnyo naye kyengizako obakubiriza basharinge puroguramu esobole okutambula wakufuna tokasirikira sharinga bufuna tokasirikira sharinga tusobole okuba nga tubaweereza. Okay. Kamoga Peter tuli ku kitundu kya kusatu atubuulira embeera gy'atambuddemu biki byayiseemu kusoomoozebwa kwasanze omuntu ayakula nga talina muzadde maama taata nga tabalina naye nga jjajja senga be bamubeereddeko n'abamu ku bataata abato. Kitundu ekyokubiri twakoma nga tuli Kachiri tuvudde Kajjansi tuze Kachiri ne tubeera nga kataawe tuli bwe tutandikirawo. Bwe tutuuka Kachiri ate Kachiri wanyumira nnyo kubanga era nalinga ali ewaka ng'Ekiboga. Kuba Kachiri nawo tulinawo ettaka jjajja waffe era bwatuzika ne bangize ne bagira wano eri ne bagamba Ekiboga osobola okuteesaganya aba muziike Kachiri. Tulinawo jjajja waffe yandibadde nga senga wa taata ali Kachiri awo era tulinawo ettaka lwakuba bambi yafa naye yalekawo abaana kati kyesitamanyi ttaka eryo yali yeegulira kati kyesitamanyi bali abaana bali obali yaffe lyakika bali abaana be ekyo kimanyi era nabeera Kachiri nga ndi waka bwe mbeera ku mulimu wali eri bwe mpulira ng'enjala engizeegizeemu awo omanyi nalinga ku faamu yankoko enjala engizeegizeemu biruddewo abaduddewo ofumba akawunga nga nze misinde era wali ewa jjajja ate abamanyi era abakadde buki ekyabwe tabulwako mmere awo abwe lumonde kyettumula byabeerangawo ngera bwentuukirayo waze muzukulu zeeti genda awo mu nju baali bamuyita jjajja baali bamuyita mukyala Nalukonge era ab'e Kachiri awo Kachiri Kamuli bamumanyi buzimba bayitawo buzimba awo nembeerako awo ate ab'ekitundu bwe bagenda okutegeera nti n'omusajja wamuzukulu wa Nalukonge ne batandika era ddala okulaba nga ndi mwana waki wa ku kitundu era ekyanyanguyira nnyo ekitundu kye Kamuli awo Kachiri Kamuli sakifunamu buzibu wadde n'akamu awo netambulira bulungi nga nkola ku faamu nga mbeerako okwo ku kitundu ku faamu nekola bulungi nnyo emirimu ne bampa n'obwa manager kati managing faamu kyekikuyombya kugamba mbu tewasoma kyekiva kikujjako manager agenda bulungi nnyo mu kisenyi
n'enkima emmere y'enkoko bulungi nnyo n'egipaakinga n'ezibalirira kenenga nti twagala ttani obusongo twagala ttani 2 sunflower twagala ttani 3 byonna nga nze embalansi ng'ekitabo kirina wano nga nze embalansi kona mwao soko oyimirize mwao kona mwao media gwe mukutu kosanidde kubanga wekuumira tukweyanziza webali nnyo webali ddala okubeera nga wekuumira kuno kwennyini nga olinda bulinzi nti baakoze kaliwa baleese eki ani tukweyanziza webali nnyo webali ddala okubeera nga obeerako subscribinga sharinga tobeera mukodo ate okomentinge tubeere ng'ekintu naffe nga bw'otukuumira ku mukutu guno. Ekitundu ekyokusatu nga tuli ne Kamoga Peter aka chairman w'e Magombe. Omwana enzalo y'Ekiboga Kibiga. Omwana w'enzalo y'Ekiboga Kibiga. Naye n'engeri gy'akyogeramu n'awulira nga oyo kugamba muli essanyu nga ddala kyekyo Kiboga mwana w'Ekiboga. Abamu baali batya nnoko nga bw'abeera nga ali mu Kampala ng'atuuka ndi w'Ekiboga abeera batiira ddala nga batya. Kugamba oli mugezaako kubamalamu ekyo. Babeere baggumivu nti oba w'Ekiboga oli w'Ekiboga. Sugamba ekisookera ddala kulira ab'Ekiboga baabo olw'obubisi obulogo era nga ne Bakampala bakikwata ndi w'Ekiboga nga musemberezi ono koze nti ofuna ku ddagala kozaako omulabi wa Tronaz Media. Omulabi waffe wa Tronaz Media nkubuuzaako nnyo mwenna buli omu gy'osinziira naddala abaana bakadaama manyi tubalina bannyinaffe bonna bali eyo bano bagambye mbu basiru nnyo basiru nnyo naye kyemmanyi kye bali kye bawulira bagamba ne omukyalo oyo nga nabo nno si bangu ne bamala bamukwatako ne bamufuna ne bagamba bakadaama tuso tumufunye wuuno wano mwenna mujje aba akaguddeko kuba bakambunya aba ne batuuka ate bafuukira ddala bakasimanyi n'obusungu gye babujja bava wano bakkakkamu naye batuuka bakadaama bafuukira ddala abazibu kadaama tasongwamu apo bagiwamba yaabwe apo ya TikTok bagiyita ne yaabwe simanyi kitamanyi nti bakadaama asobola okuva eyo n'ava mu bwakadde akoma wano n'afumbirwa sikisuubira ebyo gw'obyogera babuuzeeko mbabuuzaako nnyo abantu b'Ekiboga mbalala sobola kuba b'Ekiboga basobola babuusa maaso mbalala mbaagala nnyo buli omu wasize okulabika nga alaba omukutu guno kyakabi nnyo naye kyengezako obakubiriza basharinge puroguramu esobole okutambula wakufuna tokasirikira sharinga bufuna tokasirikira sharinga tusobole okuba nga tubaweereza. Okay. Kamoga Peter tuli ku kitundu kya kusatu atubuulira embeera gy'atambuddemu biki byayiseemu kusoomoozebwa kwasanze omuntu ayakula nga talina muzadde maama taata nga tabalina naye nga jjajja senga be bamubeereddeko n'abamu ku bataata abato. Kitundu ekyokubiri twakoma nga tuli Kachiri tuvudde Kajjansi tuze Kachiri ne tubeera nga kataawe tuli bwe tutandikirawo bwe tutuuka Kachiri ate Kachiri wanyumira nnyo kubanga era nalinga ali ewaka ng'Ekiboga kuba Kachiri nawo tulinawo ettaka jjajja waffe era bwatuzika nebangize ne bagira wano eri ne bagamba Ekiboga osobola okuteesaganya aba muziike Kachiri tulinawo jjajja waffe ojjajja yandibadde nga ssenga wa taata ali Kachiri awo era tulinawo ettaka lwakuba bambi yafa naye yalekawo abaana kati kyesitamanyi takere yali yegulira kati kyesitamanyi bali abaana bali oba lyaffe lyakika
bali abaana be ekyo kimanyi era nabeere Kakiri nga ndi waka bwe mbeera ku mulimu wali eri bwe mpulira ng'enjala engizeegizeemu awo omanyi nalinga ku faamu yankoko enjala engizeegizeemu biruddewo abadudde ofumba akawunga nga nze misinde era wali ewajjajja ate abamanyi era abakadde buki ekyabwe tabulwako mmere awo abwe lumonde kyetumula byabeerangawo ngera wentuukirayo waze muzukulu zeeti genda awo mu nju baali bamuyita jjajja baali bamuyita mukyala Nalukonge era ab'e Kakiri awo Kakiri Kamuli bamumanyi Buzimba bayitawo Buzimba awo nembeerako awo ate ab'ekitundu bwe bagenda okutegeera nti n'omusajja wamuzukulu wa Nalukonge ne batandikira ddala okulaba nga ndi mwana waki wa ku kitundu era ekyanyanguyira nnyo ekitundu kye Kamuli awo Kakiri Kamuli sakifunamu buzibu wadde n'akamu awo netambulira bulungi nga nkola ku faamu nga mbeerako okwo ku kitundu ku faamu nenkola bulungi nnyo emirimu ne bampa n'obwa manager kati managinga faamu kyekikuyombya kugamba mbu tewasoma kyekiva kikujjako manager agenda bulungi nnyo mu kisenyi nenkima emmere y'enkoko bulungi nnyo negipaakinga nenzibalirira kenenga nti twagala ttani obusonko twagala ttani 2 sunflower twagala ttani 3 byonna nga nze embalansi ng'ekitabo kirina wano kona mwawo soko oyimirize mwawo kona mwawo kati manager obalansinga buli kimu obusonko sunflower kotoni bingi nnyo ebikola emmere y'enkoko nga awo control nze njirina ngera otumala nga n'abaana nga bameka b'okola nabo balinga 7 ng'omanaginga abantu 7 faamu yali nene nnyo nakati gyeri era omukyala kyatambula bulungi nnyo nakati gyeri nga nkola ki nga tutikka nga gayeekaaba nga tudda Kakiri nga tudda ku faamu nga abaana mbasangawo bulungi nnyo nga batikkula era akasente kaabwe wemba nga kafiseewo nga weekali awo nga nkomyewo nakwema otikkula kaako okutikkula kaali nga kalala esi ka mwezi era bamala otikkula nga koko nga baweerawo omugagga akuwa ssente oja n'ogula ebintu n'obitikka n'ojja nenjija sigaddemu n'osasula abatikuzi lwakuba oluusi saatambulanga nazo omwo oyo baba wange oyo babasawula oyo kati yagenda ebweru bwe nazisanganga oluusi nga size tambula nazo gapu eno ogikuuma ng'oli bulungi ng'otuuka ali ng'ozijjayo ng'ogenda ng'ogula bwe ntuuka wali nga nzijjayo nga ngenda nga ngula ebintu kati awo nga tuli ku faamu amu n'amajiiko balansinga byonna awo nga nze manager mbalansinga bulungi nnyo nti tulemmeka nti tule tulina 500 tulina 2,000 twala ku container village wetwagatonda nga awo wetwaganaga naye awo nagateekanga obuteesi n'okomawo nenkomawo sente zigenda wa Mugagga daily sente zibateeka owandika buwandiisi nti tutaddeyo tray 15 tutaddeyo tray 20 n'okukakasa oli tuzibaze nga wendi ozifunye ziwera azifunye awo bwekityo nembeera waawo ne tubeerawo bulamu ne bunyanguyira awo simanyi ne twakolawo nenkolawo ne ttiimu awo ey'omupiira manager akoze era bamanyi awo nga manager nalina ttiimu awo faamu awo ey'omupiira ozi wagamba omupiira gwakulimu nnyo gwannimu nnyo nga gwannimu nnyo era bwe nakola gundi awo ttiimu nenjikola awo baali bategeseyo tournament yali ya mbuzi manye ebyalo bibira bya mbuzi tebaana bakutuuka kuzanyira mbuzi ttiimu faamu nejja naleeta ttiimu netusooka netugwekubira abafaamu nengattagattako kawo ab'e Buzimba awo nengattamu nga 3 nga nefe abagwekubira tuba tugeze ku quarter final bwe tugenda lwakuba ekintu kimu kyekyo twali tugutandikawo nga tutandika waliwo ekintu ekyenakolamu awo omwana yagenda nankuba engatto nankuba endobo nempulira obusungu awo nengenda nemwambalira netuwambalagana netulwana kafuufu nnyo baali beddambo tulwana kafuufu nnyo gwali gweddambo awo omusajja nankuba nengaba bannange ekoze eti omusajja nankuba olutale ne lubeera lwamaanyi ka buli omu akuba tukubagana awo era omupiira ogwo tegwaggwa
Nengamba nkoze etale tula eri kusuku depuli obusungu nenkaba nentula mu fena waliwo mu fena wagulu. Ewe mbuzi kati mugifiiridde. We go guyimiridde golutalo tuguzemu okulwana guyimiridde. Kati nenkola ki nenzirayo kati bwe nasidikira bane balooza biwedde bikoze kiwedde nenzirayo ku faamu. Talina kamasini akasaawa. Nengenda nenkaleeta akasaawa. Bagenda kawulira akakukubirisha amakutusaiga kawuma. Nabannengera kankakutesa ekisawe kyonna kyonna. Era nga ekyo azajja bakijjukirako nnyo buli wetugenda. Olaba okolayo ekintu ekikujjukirwa ku kitundu. Bakijjukirako nyo ne bagamba omusajja esimwangu. Walaba amaanyi go tegakyakweyimira. Nga biganye. N'ogamba ate kisemba nakyo. Kubanga tusimatidde kakasiza omusajja omupiira wabivuddeko. Omupiira gwabwedde dda gwakyankalire nga bakyaliwo obuvubu nga bukyaliwo abasajja b'eddambe bali bemeseza embuzi yaffe. Twamaliriza ogwo bwe twatulayo ka fayini awo abaalwana ne tuwaayo ka fayini. Mashini wakoloota tebagikujja. Bagijjako obanga waliwo mikwano gyange awo bamagala awo we bali awo bakatu. Nga ajja nedda jjajja ate katodde yagala sala bantu. Yagala sala ng'akulira obusuuku. Ne bagijjako tuddeyo ku faamu ebyo ne biggwa. Okukola olunaku ne luggwa bwe lutyo. Kati tukola kimbuzi n'etambulira ddala mu maaso. Ttiimu zaali nnyingi n'ezekakiri awo mu tawuni zaavaawo nnyingi nnyo ddala. Nga mulimu n'abaana be bajja mu masaza kati tusamba omupiira tugenda ku quarter final koze kati bino bigezze bali tebagaanamu bakubba n'enkirira ekiboga n'oleta abajja n'endeeta ttiimu nnamba olwo faamu etuuse ku quarter final yalinga ntono teyali ntono abaana baalingawo badyakola be twatandika nabo tukubye tuyise mu kibinja tugenze ku quarter final koze kati tugenda sobola ab'ekakidi bagenda kuleeta olwo ne bongeramu abasamba amasaza nange kanziruke. Kati we banneewuunyiza ne bagamba omusajja ono si mwangu tulina omwana gwe yasomeranga ku progressive mukwano gwange ng'asambiriza amasaza yali yakamala otwala obwa top scorer yali asambira ku ssese bamwekangira kamuli ku kisaawe ne bagamba kano akasajja sekekano kagenda sambira bagenda okulaba bwe kayambala bwe kati kagenda katandika nga kajoyininga mu ttiimu ya faamu nga katandika kuwoominga maama ne bagamba tufudde. Era ekyatulemesa fayino kuba semi twagikuba kwota twagiyitako ne semi ne tugiyitako ekyatulemesa fayino omwana oyo yalinayo omupiira oba yali lwako sande semi twagisamba lwa mukaaga fayino nga yanca ate nga alina okusamba omupiira teyasamba fayino awo neera baguwuliramu kuba gwagwera mu penalty baguwuliramu wadde taliiwo kuba abaana baava ekyo watuuka ku fayino natuuka ku fayino abaana nabajja kibuga nga bagamba tuyitawo bwakusula ino kampinga mwino nebakampinga nebafunira we basula omupiira twavirako batukuba mu penalty ogwo ne guggwa bwe gutyo era okuva olwo erinnya lyange awo ne lyongera ne libeera bampita jjajja maneja jjajja kufaamu maneja jjajja kufene kati naye kakiri awo ababooda abakolera eri kakiri awo emampitawo nemba nga nvuddemu bammanyi awo bammanyi ne bagamba jjajja bampita jjajja nga bammanyi bwe ntyo ne ntambula naye bava kukikuyita jjajja ava kukikuyita jjajja nabeeranga jjajja w'abaana bali abakufaamu jjajja waabwe ate ngamba jjajja kiboga ati bwe tutyo ebyomizannyo bw'omupiira talenti eyo neyo nengikwatamuko bwe ntyo mukamuli faamu yaleese ttiimu ogwo ne guggwa naye nga ntambulawo bwe ntyo nentambula nembeera nabo era nga njira nenzannyamu awo nenjira nenzannyamu nembivaako kati wenfuniramu gundi awo netandika okwagala kiboga nennyingiramu ebyowamasimu bino jangu kewaka naye ate saagendere nga ŋŋendayo embeera nga tekyasobola kuddukanya nnyo mirimu wadde mukamaawo tekikyasobola ttambula oluusi ŋŋenze maze ennaku 2 kati n'agamba tugenda kukola tutya okwagala okukola ki n'agamba kanfuneyo kati omwana akola ki amanejinga so nze kubanga nange ndaba kikoze eki kikalubyemu era tewayitawo bbanga ddene kati ate waliwo faamu awo endala eri mu Lusanja awo omusajja najja nga bamulagiridde ne bagamba oyo Kafulumungo kasobola okukola buluuda yoyo maneja wange omunankole ali kati mu Amerika eyoyo
najja nampikinga nangamba ngenda kuwa mwaka sente kawera kujangu nkolere buluda njagala kola nkoko jangu olwatongolo nyingirira okukwatagana n'abanankole baali nyo kati mbalala bakwano bange netutandika nengenda nemukolera enkoko akutwara embalala ngolwo nkyali kakiri kyazikolera kakiri bwetuzikola olwakuba bambi bamuguza bulidi nfu tebwalama bulungi bwagaana twagezaako bulwanyisa bulidi yali nfu baleka amagi gaali mato nebugaana bwezigaana netuzitunda naga kati omanyi twolekera mbalala kogwe nti tugende balala nga nangamba tugende tugire tusereze faamu eno faamu nene nambali kuliko ebintu bingi nambalira kituufu byaliyo nemugamba kale beyambaliramu nemugamba tujja kukola sente bweziti nti netutuukayo embalala netugenda naye nga nange njagala olabayo wakati mbabaddemu wano mikwano gyange kati obadde nga taxi ozirinye ozitegedde kati bagala kulinnya ku baasi njagala linnya naye ate saagirinya ku lw'ensonga twalinawo emmotoka awo eyawaka gyavuga n'agenda naye kati mukudda kwenalinyirayo era ngamba ekyogenda kudda ogenda kuwa Swift ekutwale nga nzirako kekampala legaba kati ngenda mu baasi ngenda kulinnya baasi atula ku ddirisa natula maaso awo ze yasooka kuba yali amumanyi mukwano gwe yamugandikirayo akafoka emaaso awo yali mukwano gwa givuga yamukubira na simu naga nina omusajja wange agenda Kampala nondekerawo akafoka emaaso najja naye paaka yali epakinga kufaamu ku nnyini nenkomawo kembalala nenvayo kembalala nenkomawo ke Kampala nenge embalala nabeerayo nnyo myaka ng'ebiri myaka ng'ebiri tewawasa era ninayo omwana omwana n'omukyala era yoyo ye mwana wange omukyala nga tomubala era kati naye gyali naye omukyala n'omwana naye omukyala n'omwana naye gyali naye omukyala bw'oba toli naye nze simwesiga nti mukyala nyamala banaye nti kuneera twogera buli kimu tetwogera n'agamba era teri kibeerayo waka n'atajja naddala okufiirwa bajja n'aleeta omwana bajja teri kibeerayo n'atajja nembeera yaawo era ne bampita muwala era bampita muku bonna abeeyo bonna balina abali e South Africa mu America bonna bampita muku waliwo omukwano gwange oyo nnyo yasinga nnyo nambe ne tubeerawo kaawo nangamba omanyi bwe jjajja nkumanyi oli mupambanyi kati kasita wano emirimu tegiba mingi wofuna kyokwasiza kyonna kyonna ng'ogenda ng'okola bwofuna kyokwasiza ng'ogenda ng'okola ne tutambulawo nga tukola kati tugira mukama waffe oyo bwe yali akolera maneja wange oyo yantwala embalala ng'ali mu Amerika era yamutwala mu Amerika akomawo ko mu Uganda tutegeka pate kati mulimu w'amagye kirevu manyi nenjagala nnyo ebyokweteekawo yantu wambaji oyo amwali era kireva yali yabakuzwa oyo Justin nayo nayingira amagye abajja pate nga kuliko musirikale oyo kati naye tugenda watuva mbalala tugenda Buwezu ye wali pate gye bakoledde pate Buwezu konje kati ngenda kola njagala kubeera n'owamagye ono kumpi balowooze nti nze tanuwe naye bannange era nga era namala nenkozesa obwongo nembeera nga mbeerawo nenkwatakwata ku bintu awo kayumba ke kayingiramu balina obuyumba bwe bakuteekemu nkayingiramu bali yandaba kubudde kakiri eyo bweyandabako nemwesoka mangu anje njagala bwe tugenda eri mu kyalo bakale ntambulira bampite musirikale ebyafandi kweyita kyotali nnyini era nakikola bulungi nnyo kuba twamalayo twagenda nga lwakusatu twavaayo nga lwa Mande kuba yo weekend yonna twali mu mikolo naye bwe nakikola olwabwe tuuka bwe okujjamu ebintu sayagala balaga nnyo balagala nnyo balaga tuliwo abasirikale we tuli babiri abeeri ku kyalo basagala kwefuula nnyo nti eno ndi civilian bantu bava wala ngebiseera ebisinga sharinga nnyo nooli wadde netuba tetunyumya naye nga ntumutambulirako nga wadde tetunyumya naye nga mutambulirako ate ekyenjagala bali bakitegere nti abo balina abasirikale kati waliwo awo jebyawo yali amanyi weneweka kiri ngamba nanga nawe oli afande nga niyemba natandika okisaasaanya napagamba kuliko Justin alesa abasirikale abo babiri
kuliko n'oyo omweru oyo mukambwe nnyo yafande yo waleyo tubula tagala kwiraga wale teri kumenya kuona bintu natali ko sasa ne boba bubukaawo bukati bagamba neri mukatawuni kati olekulo nanga eri abasajja bonna beera bakujja baga abasajja tebatukube kati netwambukayo wanga biri netwambukayo za kawongezi netugenda nga naye ntambulanga afande ngolo nayambadde deki nayambadde kalaketa ya afande nemba itaitamu jebi afande jebi afande jangu bakuyako okunywa kakati omwana ali naye nakozesa fujjo niwera sanga mukaaga naga kati abantu nga besibye ne ndonga eri evuga bagende ku mukolo kati omaya tubeno bakyalo era kitufu bali bakyalo nayamba kakati omanyi ninda bagamba banange budde buno bugenza abasirikale amateeka tegakola ki nabagala bavuka bave mu mabbala bagende bakuba endongo wali eri ku mukolo nangamba afande kati ajja kugwa afande alabika nga buno budde mugenda kuggalawo amabanga alaba nyini webbaala najja nanga omanyi bazo bagamba bebo baala baggalewo twagala abantu babeere ku mukolo kati gwe jangu mukolo gunyuma abantu kati gwe tugenda yitamu gwe kugenda kulaba nga baggalawo kati era netugenda natuuka ku bbaala bwe kati ndaga banange nno obudde bwaga omukazi oyo naasiba netudda kkala nange obudde oyo naasiba bonna katawuni ne bakaggalawo abavubuka ne bakkirira eri ku mukolo kigendera mwagala omukolo apo gubeereko abantu baveeyo eno mu bubaala bajje eri ku mukolo gukole ki gunyume gubeereko abantu kuba kati waliwo oyo jebbi erinawo omuwala gwakwana mu kabaala kati ate nga omuwala alemedde eri erina okukkirira enemmanga kaba kagale ajja kubeera era yesaya soyo we yamujja okutaliko gantu tugala obubaala wetite tutambula omukolo netugutambuza waliwo omanyi waliyo ebyobugagga eyo ebyomuttaka eyo ebyobuwezo abantu ne batandika ng'abantu abantu ekyalo kiba kyalo ne batandika bategeera nti ono ava mu America ne batandika okujja ng'oli agamba anti bawulirako ko nti bagula ebintu ebiriko magnet simanyi omujama ne batandika okujja bamubuuza nga babuuza oba omukyalo oyo yasobola okugula akantu kaliwo akantu kenina oba basobola okukagula kati waliwo oyo kabaka oyo ali South Africa n'agamba naye yalinamu obwongo n'abagamba tusobola obigula era yavaayo n'akantu bakaali kagolodi yavaayo n'akantu nabo ddala oba teyaligole tikwaliwo omukyala gwe twakubira eyo yava yisingira eyo najja okkakebera bw'ati ate naye yagenda nako kati tetwamanya oba yali golodi konkamera tewali yakafuna naffe tetwakafuna bali twakabajjako bujja nga tetulina tugamba katugende tulabe tumale okugenda okukapima naffe bwe yakubira oyo omukyala kuba be yali akolamu naye bwe yajja yagenda bugenzi n'akantu nga mwali mugenda kakebererawo ate twali tumanyi naye ng'ono akimanyi omukyala oyo yali aga waliyo omukyala eyo agula ebintu bwe bityo ali yisingira eyo era bwe twakomawo n'amukubira akantu omukyala n'akatwala yagenda nako kati kyesaamanya oba kabaka bamusindikirayo kokantu simanyi kabaka ajja kumbuulira oba bamusindikirayo kati nga tulina gwe tuleseeyo bulooka bamuyita Kalemba nga gyali eyo mugezi musajja mukulu naye nga mugezi nnyo yapalapalanya n'agenda n'afuna kano tukayita kanajjolo akayuuya akasala essubi nga kakwatako magnet ne tugamba tumaze netumugamba linnya okaleeta kabaka n'amusindikira emitwalo ebiri n'alinnya n'akaleeta tugenda okukaleeta eno okukubira omukazi oli okudda ng'agamba kano sikekko luno olugundi lukwatako ko neno lwagamba olugiritajirita lukwatako naye nga sikekko ezo ne zizikira netwate nga tulina omwongereza musayi ebyenfuna bisumbuwa netukola loosaawo netubeeramu nnyawo netubeeramu ati oyo maneja Dani enkoko teyazikola ate teyazikola ekyewunyisa teyazikola netubeerayo kaawo kati atungolwo nkola ntambula nenkola ku bya faamu awo mu bantu balala mu bantu balala waliwo mukyala omunankole yali agira alina enkoko awo neŋŋenda nga zigudde ku ttaka tugenda dda nangamba najja kukukolerako tugenda nenziraba bulungi nnyo nemmanya nengahaona nekasa mukulu nno nga zonna zigiza amagulu zigaga ezimu zitandise okweweta nemugaa netugula eddagala lya nukasa netugenda netuligula nenzikuba ennaku nazikubanga leero enkyawo nezigira kululi nezisituka omukazi n'agamba banage neyanziza ngamba kakati otajjagwa era omukazi bwe yawulira nti nimwenda vaayo kyamuyisa bubi nnyo kuba nagendangayo nemukeberera nenzikebera awo aziryoke nengenda nenzikebera nga ziryoke nga tezibiika nga ye tabimanyi
bwe enkoko bwebanga zirina ebiroolo muno eba tesobola biika bizisumbuwa enkoko eyo bwefuna ekigisumbuwa tebiika nebiro bwe nazikebera bwetera birimu ebiroolo nemukaba tugenda ekipawuda kyetugenda ogulayo olweggulo enkoko zino ziba zeebase ojja kikubamu nakikubamu wiiki eyaddako koko nezitandika okubiika nezongera sajja nkwazi nakakasiza ddalawo obukugu nembeera mukwano gwe nnyo ng'era mba ndi awo nga nkubirako oba kati bwe navaayo ebyo byonna nebikola ki nebivaawo kiki ekikujja embalala ekintu gy'embalala olwo ebyekiboga byeyongedde omuliro era bwe nava embalala nayita buyisi nalinako ebintu ekakiri eyo we nali napangisako ku kaluumu awo oba nali nkola ku faamu naye nga ntaddewo kaluumu awo nga ninaku kaluumu kange nenjijamukko ebimu neŋŋenda era mukazi wange navayo naye embalala bale mayi wamulekayo navayo naye embalala yaddayo obuzi kuba yali akola mu saluuni yali akola ejjaawo n'amalawo k'obudde ng'eri bwe baliyo awali abaliyo n'amalawo k'obudde ndowooza myezi nga ebiri naye bwe yamala n'akola ki n'addayo ku mulimu nenkomawo bwentyo nenvayo embalala butaka kibuga nenkomawo ekibiga awo nenkomerawo ddala kati awo otegeera bulungi emmwanyi zo weeziri sente jjajja yatereka byonna weebiri buli kimu weekiri kati awo ntandikira ku lutalo lwakusooka kuteekawo kayumba kange obeeremanga waka waliwo yali eya taata naye nga mulimu ate taata wange oyo omuto bambi yakufa naye yafa mwaka katawezeza emyaka ebiri taata kaggwa twali tuzanya naye ne firimu yafa naye yali abeera awo wenyininyini ewa taata mweyenju ate kati nga nze nina era bwe natuuka mu kutuukira ddala nasooka kufunawo kalumu ka ssente awo nenkafunawo netubeeramu nenyanguwa okuzimba nenzimba netudde ewaka omukazi yaleka wendi ewaka nakola ki okomyewo ku butaka ye nadde nkomyewo ku butaka onotandika okukwasaganya ate life yewa yekyalo badde mu kibuga Kampala naye nga era tomanyi nti gy'obadde eri nayo kyalo nga tolomvudde gwokimanyi nti kyalo nze ebyembalala byo sikola ki sibimanyi obudde wandi eri tuva Kampala era tubadde Kampala ebyembalala gwe wali abimanyi wekka nze nali mbimanyi wekka mpozi kati n'omukazi olwo ova mu kibuga nva Kampala ng'olwo nzizeeyo nzizeeyo ekibuga kulabirira bintu byange era olwatuuka ekibuga nesooka kufunawo akayumba awo nempangisa okukwasa ebintu otegeera era bwetatamande kimanyi awo natulaga awo egundi natulaga ekibanja nagamba kisudde ekibanja kyenagambye nakyo nakitulaga nagamba kino ne mukulu wange era netukyawuzaamu nafunako kipaati ekiki nange nenfuna kipaati ekyange era awo wenakola ki wenazimba enju nenzi nga sazimba mu kidi jjajjawo olwo akyaliwo wali bulungi nnyo buli kimu nga wali bulungi nnyo mugumu akya buli kimu emirimu akyakoze n'okulima jjajja nno mujja kukulima nga lubadde lutalo bamuggyeko kukulima lwampaka mwaka nga gumu awo bulwadde nga bumulimu ate kwekufa naye nga yali ayagala nnyo okulima kitalo nnyo jjajja sajja engwaŋŋuli yateekateeka nankuza kubanga singa sooyo simanyi ate kati kuli ku kyalo kwaliko nnyo abaana abonoonefu ennyo nga baliko bangi ate nga mbeera nabo ntera obeera nabo naye nga nze ntambulira nnyo ku bigambo bya jjajja mbiwuliriza nnyo naye nga ntambula nabo mu mipiira naye nga nze ndi ku kya jjajja naddala ekyokomera kyasinga kuŋŋaana ennyo bigurupu tutambulira nnyo mu gurupu komera kyo lyokka kuba okulwana ko nali nga nkusobola okufiira mu komera okulwana nali nkusobola bulungi nnyo ate nga wala oleeta mashini okusaawa abantu tewajjukira nti ekomera bakutwala yogenda kufiirayo nali muntu mukulu kati awo nali kimanyi tojjukire nkimanyi nali sibimanyi awo bisungu nga mamba nja kuseera balimba kati byamizannyo nga manyi ttiimu awo manyi bijja kuggwa ekyo kyakifaako nnyo ekyokomera kyakifaako ekintu kimu olwanirira mupiira yo ttiimu y'okufuna obwenkanya kyakifaako awo obusungu bwali bw'amaanyi ne ŋŋamba kati kufa ne bano kufa nabo kubaba nabo
sibangu sibangu producer abadde why afana ai kalina kakati bwotuuka ewaka bakukwasizza ekibanja kati awo otandika bulamu bwa kyalo tandika bulamu bwa kyalo era natandikirawo okulima ekyenyamba omukazi amanyi okulima atebula olusuku babitegeera kikye nalaba okulima kuno omuntu akubamu n'experience teri ttaka bbi ng'omuntu amanyi okulima kuba obutooke walingawo obutooke awo ng'obutooke bufu obutooke bwonna bwonna bwakondoka ettaka terikyakola kona omukazi yaleeta tekinologiya w'okulima n'alimira ddala ddala ebitooke nga binyirira era ebitooke byaffe olusuku nakati gyebiri tekinologiya yaleeta atya mali kati abantu balidde olaba engeri lino ettaka oddirima olaba yabikkabikka ng'ebisu byanoonya ebisu byabo ettaka abanankole tebalima mu lusuku nti dulimamu n'enkumbi era bwe lugira okuba ng'ageri alina fuula bisubi bino kubanga batemaatemamu bw'ate tebatema kumpi n'ekito batemaatemamu ate nga kitutte ebbanga ne bakyusa ettaka eryo ne balifuula ne lyefuula bwe riti ne baddamu ne babikka bo bakoola bukuuzi kyobulabe okubikka olusuku kubikka wali ettaka eryo omuddo ogwo abeere nga ebisubi ebiterekamu mazzi nti omuddo bw'ogukwata oba ogukuula era abanankola abo tebava mu nsuku mwe babeera jakadde konna konna ayitamu nga wakuulayo kano kapaati ng'agenda wakuulayo kano bakuulamu bukuuzi neffe tuleeta nkumbi bo buli kadde kukuula kulima kulima kuba kufuula ttaka liri n'okaza ettaka eryo likala ne likala kati bwe wakala n'ekitooke kiba tekirina kyakunywa nabyo niyo ntebe ekiruma kyobola ne bukalambala n'ogaba obutooke bufudde bukaze buweddewo naye bw'okibikka kitereka amazzi kati nekisobola okulya kuba kibikkanga kasita enkuba yatonyanga nabikkawo nga kitikka ekisubi bwekito kati ebisubi bikuuma amazzi emirandira nga ginywa amazzi mu musana omwo mwonna era ebitooke nga binyirira era waliwo akatundu ke nagamba kano ko tewali kasimbamu bijjanjalo nakati era muzeeyi waali ewaka akakimanyi akali kasaako ako akatundu ako manye enkota zaawo zo bazimanyi era bwempitayo nga zisiiza manya jjo ebiri manya tinawo emidamu 8 kyamba tulinde ettooke mu krisimansi tumanyi kati nayitayo kaawo nga tukulu muzeeyi naye atambula bagasala batambula ale gamba tulinde ettooke mu krisimansi nayitawo kaawo producer manyi yawasiza ino omugole yalina omugole lwaki batandise okweka ebintu by'okuwasa bino tebaagala wekangirawo nti gundi wuli ayanjudde topola bwogenda n'oyanjula wekafe bwe tudde no ne tukuvuma mu kamera tonyiiga tujja kuba olwedde nawe otulaze kati nawe kyogenza okwanjula tokyekakasa ogende bwomu ofiire yonna kuyo bajja kuvuma kiboga nze nkubuulira tuli wano bajja kutabukira bagambe katono w'ekigobo kiboga ali luddawa nange ntulaba kati tulaba sibi ebiri kiboga be bali bamanyi balala bamanyi nakawundi naye kati ffe tulaba yakugamba genda weetikka engato zo bw'okola ensobi kati tuziraba twayetikka engato nekivaawo kati tulaba kintu kyakwe tugamba eyo misiteeka agikozeyo era agikoze gundi nagenda lwaki agobyewo abantu mu kwanjula wano kawaayiro ki ke bagenda otuteesaako wali katayagala bantu bawulituwulire kitegeeza waliwo akawaayiro awo mukazi mubi tayagala abantu bagenda okukkanyako oba mu bulungi ne mubitogezanga oba kwawukana oba kukoze ekito kati wabawo endagaano gye baba abagenze wankuba olusekesente zange nyingi ogeza n'obeefuulafula wowefuulira bibi eri endagaano kuba baba bamwise kusayininga oba wawasizanga tetugambye waliwo byewadde ogenda wabadde ku ndagaano bye bakukozesezza tulabiwulira kakati kiboga otandise okulima mu matooke weegali omukyala azeeyo osigaddewo wekka kati obulamu bulala tewanoonyayo mulimu wasalawo okulima bulimi oganabeerawo nga nnima nenkubako ne ku bulooka bulooka guba gwali mulimu nekati era kati ne bwe mba kati nvuddewo omanye ekintu ne bwe ng'olinamu otuddewoko ku nnaku bulu okutabula ttaka nditabula bulungi era ekyo bakyeneewoonyako abo bakimanyi siddawo nze sigenda niŋŋamba kakati nina 10 ninamu 2 lwaki ninnya ttaka ne bwe mba nfunye agenda okunkolera nina okukola sijja kugamba lwaki kati nange kitegeeza mba ngenda kwesasula ngenda ku mutwalo gumu kitundu alinya ettaka mba ngenda ddirinnya ngusigaze era ekyo kize sidda ku ekyo nemkubakubawo bulooka awo nga bwenkuba wewagirawo olutalo
kati olw'okuyingira ebyobufuzi politics politics olwo oyingira mu kakalakano oba otandika politics nasangayo abagezi bangi nnyo nga balwedi nga bonna bajjula omusaayi mu face ne baŋŋamba stable nekiriwo kukusiiga musaayi mu face okkiriza oba ogaana kibuyaga akutwala nga eringa kanisa twalina we tukampinga ng'eringa kanisa ogamba okkiriza ogaane olina okukkiriza kye bagaana ate kati awo neyingirawo nagira nenfuna n'omulimu awo nali nfunye nga politics tannabatambula nnyo nenfuna omulimu gw'ekizindaalo ningira ebyobufuzi ebizindaalo waliwo ebizindaalo ebyo ndowooza gavumenti yali yabigaba naye ebizindaalo ebyo saa tetwamanya mulamwa gwabyo naye kikimanyi byali bize kukola oba kuyambako abantu ku kyalo abantu babulwako abaana baabwe abantu bafuna ebizibu era ebizindaalo ebyo bya mugaso nnyo 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 ku kitundu oba ekiri ekyo ontu ogenda abantu abasinga radio station zino tuziwuliriza naye batono abazibeerako naye ekizindaalo kikufoosinga nekikukaka nti baba bakitaddeko ogendeyo twaleyo ekintu kyekizibu kyofunye naye bwe bakikubira wano osobola okusooka n'osiriikirira bagenda kwogera ki ku kizindaalo n'osiriikirira kati awo wentandikira kayika nga nyingira bino ebyokukola ku mpewo tandikira ku kizindaalo ekyo bwe bakikola ne bagamba naye ono ajja sobola okukola ku kizindaalo kuno ngeri gyakava mu kibuga ngeri kuyakava mu kibuga alisitede amanyimuko ate nga okwogera nsobola kukuba ekikuba nayogerangako kawo nga nkolako ku drive awo kweyebidongo nayogerako kawo nga tukola kizindaalo natandika kukola ku kizindaalo nga kimbeezaawo nno nga nfunamu akasente aleeseeyo 2 aleeseeyo 3 era okusinga ekizindaalo ekyo kumpi ne mukama wange yalinga yakola ki kubanga tekuliiko sente kyakyalo kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 4 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuuko Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 7 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso nanze nkola ku kiri waliwo nga biri mu kifo kimu ka center kamu wane kino era kiri kati we bajja naye nga abantu nga basindika nnyo bagamba agende wa chairman we Magombe baleetawo embeera nga baleetawo embeera ne batandika erugamba ati kino kya Numbu kino kya NRM ne babituuma ngero NRM wajja ayambuka kyaffe kikiri opepa power kyaffe kikiri obufuzi by'obufuzi muzannyo gwo muzannyo muzibu nnyo muzannyo nno kalinga kaza naye muzannyo muzibu nnyo era omuntu oba togutegeera tosobola namanya nti muzannyo naye muzannyo muzibu nnyo gwa bwongo ate gulimu olutalo lw'amaanyi nnyo engeri gyotandika ogamba mbugenda wali kiri kya yero genda wano kamyufu kati batandika n'okunkolako kongo olutalo tezo manyi nga ebyo sibiriiko nze nalingamu naye nga sibiriiko ng'era waliwo awo abajja nga nali maze okukkiriza gasazeewo nga nsayinize nti ndi waki ndi wa musaayi bagonseze ndi wa lwedi nga nkiriza ate ekizindaalo kyoliko bakituuma yero nga kya lwedi kyekyali ekya lwedi ekyange kiri kyekya yero nga kyekya yero naye nga nze bwe bajja era oli bwajja bo waliwo ekimmanyi waliwo onalebo kati MP onalebo Mutumba yajja onanonyaka onagira nga naye ali mu yero
nange njagala omwana oyo njagala yaba program njagala nkole program njagala je yankyaze ye nkole program kati ngakimanyi nja kumubuuza mubuuze musosokole ajjeyo kama jasooka nteekemu nyambale already aliko mubuuza nga kasinga ekyo kyasinga okwetaaga naye ate era sakijjayo namubuuza ebibuuzo ebikola ki ebyetaagisa kati bwe namukyaza simugankubirwa ng'ali mu studio ng'egaaka bwe gati oli muli wankwe otandika otya okuleeta omusajja wa noleeta noyingiza basi manvuuli olaba kisoboka oyagala bagiyuzeyuze bayuze manvuuli yaffe oli muntu muzibu nno katutayisa okutegeera ate manvuuli eri waggulu ambrela ebadde mamini basi eri eno wansi mutusikirize bankubiramu meeting awo bampita olwokuno nali mu lukiiko ate tenewuzita nga mukama wange wa baasi naye nga bwomanyi ebintu bo bakiwamba yali wa baasi nini wekigundi ekyo naye kugamba ne wajjawo enkubagano ey'amaanyi obutakkaanya n'omukulu eyaliko kuba omanye MP ne bafunamu obutakkaanya bw'amaanyi naye asigala nga essentebe nga era wa NRM naye ng'ate emirimu gyakola gyanuubu era ekintu ekyo neki abantu abo ne bagira gye ekintu ekyabantu ne bagira nnyo era olutalo olwo lwaviirako nno olutalo lw'amaanyi olwo twalulanda nga lwe lutalo lwe tuliko ng'ono tuli ku mugongo gw'ono atuvuga nga era yafuba nnyo okulaba nga kati oyo MP aliko twafuba nnyo okulaba nga ajja nga tumukubeera wanuupu ye yamenyawo oli eyaliwo wafu wa NRM yamumenyawo naye mukavuvuŋŋana ako era nze ebyobufuzi ndabika nga nafunamu ekyekange era okubigenda kati ndaba bigenda bwe mba ngenda bweti sobola osibamu nenyimirira nga nendagawo sobola osibamu nenyimirira nga nendagawa nali simanyi era nga misinde bwe mba tusimbudde kakati kudduka tudduka tukwata ine kuba tugenda wali misinde simanyi nakumanya nti waliwo alina nejjinja nga sibimanyi nga simanyi nakubimanya nti waliwo bawona alina nejjinja ngebyo sibimanyi naye ku kyenalozaako ku kyenalaba emboku nakubwako emboku kutaka nga ngalamidde kutaka naye nga sinja kugamba nti gundi yankuba oba gundi yankuba anti wayingiza baasi mwambure ng'obudde ku ekyo wabula olwo tuli mu campaign mu convoy tuli mu campaign tulina gye tuva eyo tulina gye tuva okukola anti era oli mu kamyo abayayi baba batusalako mu kagaawo twali tuva nakasagazaawo waliwo akagundi awo ketwaliko twali ne bamacete abo wali omwana abo baali bamuyita macete sajja batuyimiriza ne bagamba muvaawo mumanyi ebigambo byemuva okwogera eri garamira naye nga tufe tetubadde nako nolwa t-shirt n'ebipaade sifa abogedde balala bakulu ate bongo babulina oba bayitanga wa bolumala okwogera tomanyala kuba mwakutte bwe kyatwewonyesanga kati ffe bano bakomando bamagye kufungua barabara tugwa mumbo ebyobufuzi batugamba ebyobufuzi politics is a dirty game waba biyingira olina okumanya kiki kyennyingiridde ate olina okumanya kiki kyoyogera so nze ebyobufuzi mbeera eno nenengera naye ate tekitegeeza nti banaye munkwate bulungi omanyi obuzibu bwetulina kati bw'ogamba nti ebyobufuzi abaana ne balyoka bakulumba bw'ogamba bwe bakusanga ng'oyogera ne Hajjati Namyalo nga bagamba laba okitegeera bwe bakusanga ng'oyogera ne kaŋŋambe ngaani LC3 oba ŋŋambe LC3 wenansana daba twamusanze era ate ali eno naye tekitegeeza nsobola kuba nina muganda wange naye nga muganda wange alina kyayagala naye nze kyesitayagala naye ate tekitwawula nti kuba muba baluganda wadde era bwe tuba tusisinkana ebyo biba bivuddewo tubeera ku kiralo kwekyo kyetwalitugatta oluganda muli wamu muli baluganda n'abantu balina endowooza nti bw'obeera oli alina sayidi eri ate tosobola kuvaayo ate n'ogenda n'osisinkana
oli omulala kati ye empalana y'Abannayuganda empalana y'amaanyi nnyo ate nze kinazudde ku byobufuzi abakulembeze bano bannabyabufuzi abakulembeze balimba teri mukulembeze atali mulimba oli ayagala abakulembeze balimba kyekisookeredde naye nze kyembamanyiko sisobola kwesiga kigambo kya mukulembeze n'ekyo n'ekimu ng'oli akyogedde n'agamba nti nze nsaba obukulembeze bwe buti era omukulembeze asobola okwogera ebigambo byonna byonna byayogedde kubanze bwe ntunuulira buli kimu nga bwe twali ebigambo by'obulimba byali wali kati mbiraba bulabi budde buno era ali okunziza mu byobufuzi nti ammatize nti kyenkugamba kyekino simanyi nakumanya bw'oba olina kyolina okumpa mu budde obwo ng'oyogera kimpe manyi ti gundi yampa kino mwawo kimpe awo ate tongamba mugyeyo kikimeeka mpe kimpeera awo wakiri oba eseetegeera ti gundi bamuwadde kino nze bakitegeeze saga naye bannabyabufuzi ye muntu omulimba nalyoka akusuba bw'aba akuwa pikipiki agikuweera agambe nti Kamoga Peter tumuwadde pikipiki si jango gino ne waka Kamoga bannange mukitegedde tumuwadde omwana ono pikipiki bali ne bava ne bakitegeera nti bakuwadde pikipiki nodde eno naye si byagamba gendo gino ne waka bwodde eno bw'omusisinkanamu kaba n'omukolako kasima ngenda kusanga wabadde kapisi wagabe soko okwate kati waliwo ate program nawe obimanyi ebyobufuzi kati okimanyi waliwo enkyatambuza kuli pikipiki yoweeri obuzika pikipiki yoweeri paka nga yoweeri tagamba teriiwo ebaawo pikipiki yoweeri naye gumiikirizaamu gambe abaana twageranga ne tutuula ne bagamba kati mwenda bagamba ekigambo ekyo kimu obukulembeze buno ekiremezezaawo obukulembeze buno kibugukulanga mu bavubuka temufuna omuntu ye ekintu bakinyweza oli yakinyweza kibula kyekibaganya ofuna gwerinda sika tukimuggyako mugenda laba ebintu bye mulina abaana ne tuwaga nagamba mmwe kati mmwe kibasibye mu mbeera embi kubanga ebintu byammwe babinyweza mwe muli teri muvubuka wano atasobola buli gavumenti buli muvubuka gwe olina okuba ne piki gwe Kamoga olina okuba ne piki nawe gwe gundi olina okuba ne piki nawe gwe gundi nezo nabazikutte nemwe ekintu ekyo kofe pikipiki zafebawayiriza omukyalo ebyo byebyobufuzi ku Tonas kwe tuli tweyanzeege naye nga teweerabira Tonas Mart Store enansana edduuka kafuluba okutunda emifaliso emirungi omugongo bukuluma gyamaana kudda ku masomero gy'abaana genda ku university buli kika kya mufaliso saizi zonna ojja kubanga ogifuna emifaliso emirungi egitamenyekamenyeka gisange ku Tonas Mart Store enansana opposite ne Ivory ate Mima Snacks be bakafulu mu kutunda ebyokulya ebirungi odi binyeebwa mawugola daddies byonna banoonyeeko basobole okuwa ebintu ebyo ate buli wakutaano tubeerawa live band Ivory Hotel nga tudigida tukyakala ate gwe obulamu bwa kiseera tuli mu biseera byakusanyuka Desemba mugenda awo musobole kubanga mudigida buli time be bakafulu kutegeka emikolo banoonyeeko bakutegekera omukolo naawe okkirize nawe ogambe nti mukolo gwange gutegekeddwa ddala mu kitiibwa yes nga tuwunzika puroguramu eno ndowooza mukirabye ekitundu kyokusatu nga bwe kitambudde tujja kuba ndowooza tumaliza n'ekitundu ekyokuna tusobole kubeera nga atubuulira kati okuva ku kizindaala kubanga kyamukubyamu yafunamu emiggo ebyobufuzi obiyingira ti si byangu nate eno n'owuzika ng'okungudde essere kakati ajja kubanga awo tunaakomawo kitundu ekyokuna ajja tubuulira awo ebintu nga bwe byatambula kiki byaddamu tulabe wa nawaali paka essaawa zino ajja kuba awo ekitundu ekyokuna nga tukomekereza Kamoga tulabe waayimiridde alabika alina obuntu bungi obuyinza okusigala nga tulinaffe tetubwerabire nange sijja kwerabira omupiira yagutegese ye manage amaze ogutegeka abaana bazze mu kisaawe ate yennyini gwe bakubye engwala ze nali mmanyi ate ye nga manage nandigambye nti ye alisigadde bweru n'akolanga coach
Nobamala mukuba nagamba sebo sisemba ate na onkuba nadda na ku kikonde onkuba otya n'onswaza mu baana bali abaana bali manager bamukubye n'atakomaawo nadda ku faamu aleete mashini kubasa bali bayinza essaawa kisaawe naye mu budde bwenjikwatiddemu gasibwa kisaawe bwakusaawa abaana so oyo ye Kamuga Peter ate nga chairman we Magondo tukomawo tujja kulaba awo wennyini wetujja komekeza waali atubuulire biki byakolera eba abantu oba ggwanga lino kiki abantu kibasobola omufunamu oba naye kiki kyayinza okuba nga abafunamu nga tuwunzika programu eno mu kaseera awo Mbarara Kachiri ovuddewo Mbarara weetoolodde olaze amaanyi okomyewo ewo ku butaka kiki kyowulira mulinga mu butuufu toyinza kyerabira nogamba kano weekati sisobola kerabira tesigera kwerabira Kachiri nga nze ku bulamu bwange kyejjuukira yali ku faamu awo nga nina kapikipiki nali nafuna kapikipiki kange kameeti ng'emasuuliiti eyo waliyo ebbaala bagiyita ku binyonyi lwali lwa 6 essaawa zaali 12 nenyolekera emirimu giwedde nga kangendeko emasuuliita mu kabaala kameeti kange ngakutte tekaliko ttaala enda nsoka nenywamu wala kiwange bulungi nansiba navayo sandoza zaali zigenda mu 6 gwekiro ova masuuliita nawe sitoli mwangu waliwo omuggo ogwo waguliko mayanja wasalira awo mu muggo ogwo kuliko n'ebimotoka by'omusenyu ebyomusenyu ebyo bisomo byali bikukima mesuuliita oba nakati bikyagukima simanyi kati njijja neka oyita eri oba oyita wano Kachiri n'ogenda straight oba wayitanga eri ku Gonja nayitanga wano Kamuli nepita kulino lino live Kachiri wakati nali wali Kamuli kati nengende masuuliita ku binyonyi bale bagiyita binyonyi nvayo ntamidde nalinayo n'omukyala nangamba otamidde ogenda tambula ekiro pikipiki kulitanga kakubwa omukka bwegamulira era nakavukanga nga mbulira mukka bwenga nga balaba mukka w'empisi tebamanya ani ali kapikipiki ako naye ngera ndukali kabelo kakawuma ku lusasi lw'emasuuliita ogenda ku binyonyi naye ntuuka ndi mukka bwenga nasooka nenyimirira mulemba nakumala okusasana kati mbayo sanga 6 ndi mukka ekimotoka kinkubamu amataala amidde mubuwalagi njagala kiviira okudda ebbali kapikipiki kagenda nekekasuka eri mutoki mumwala era singa nali kumpimpi neguli ogw'amazzi ennyo gutwala nali ngudde mazzi era bwe nagira bwe totagala sagala kudda mu kkubo genda mipiira gy'emmotoka nagenda mu kisaalumu kapiki nekesoga eri omotoka yalowooza oba omuntu afudde neŋŋamba bwe naavaayo yasigase olutalo lwa kapiki bo nesirikirayo nezirika era bali bava mu motoka bali bagenda ono omufu agudde mu kisaalu ono omufu era bakyokka ne bayimirira mu kkaawo nabo ne balindalinamu abantu ne bajja ne baga mulimu omuntu aguddeyo mu kisaalu ne bajja naye mpulira bulungi nenga ndikowalagi nenga sagala bwenagira nve mulamu bagende ate ngenda kutoba n'okusika kapiki kali nakola nga nninda nga bajja bankwatako bulunenga nga banjijewulisidonono tayisiddwa bubi nga basika bulungi epikipiki nga banteekaawo nga bambuuza toyisiddwa bubi mpulira bubi nnyo muno mu kifuba kati ogenda kukola otya nja kuvuga mpola nja genda mpola naye ng'olwo essanyu lyempulira ku muli bansikidde nako kesijja kwerabira Kachiri akantu ako era buli wekajjukira nasooka nigamba abadde nesinyangu siba omulabi wa Tollers Media tuve wano omulabi baffe wa Tollers Media tunkwebaza nnyo kyesingira ddala okwebaza omulimu gw'okola okulabika ng'owobudde ku channel eno osobola okulabika ng'ogifollowinga n'abasharinga mwenna kyenkubiriza bannange musharinge
kikulu nnyo mukomentinge mulaikinge ekintu ekyo kikulu nnyo mbagala nnyo mwenna abantu b'Ekakiri mwenna kabaka kabaka w'ennamba eyo ewansuubizaamu ennamba ku Kolisimansi kanjirinde mukama wange yantwala embalala Dani nkwagala nnyo wawole eyo okwasaganya mirimu mwenna ne bakama bange ab'okufaamu eyo Ekakiri be nakolera mwenna mbagala nnyo baba Sawula ne mikwano gyange awo nagendanga mu kisenyi awo ne tukwasaganya mwenna kyembakubiriza mufolowenga omutukutu guno ogwa Tonaaz Media. Tweyanzeege akadde keeko katuve wano kubanga ekitundu ekyokuna mu Kirindi masavu kubanga tujja kujjayo byonna tubuli kapikipiki Kakiri kirabika waliwo comedy mwole waliwo nnyo comedy naye nga tubagaliza birungi byereere tuli mu biseera bya Christmas tubagaliza Christmas ennungi mwekuume mutambule bulungi abavuga emmotoka ezisikka abantu nammwe abavuga ez'emigugu muvuge bulungi ku kkubo gwavuga trailer manya waliwo baasi etisa abantu abasukka mu bayitirivu mulimu abaana mulimu abakulembeze mulimu bantu bangi avuga taxi tolowooza ovuga yiyo kudda waka manya oyina abantu b'obuvunaanyizibwa b'olina b'ovuga muvuge bulungi abaana bawumudde abaana tuli mu kuweereza abaana mu byalo manya nti bakuwadde omwana oyo omuzadde yakutta omwana oyo n'agamba nti gundi engeri gy'ogenda gundi Kiboga omwana ono munteekere wali komero oba kusaza omwana oyo yimirire omuteekeko omukwasa oyo gwe bamukwasa naye totuuka kusaza olw'okuba papa kufuna abaweetikka wali gwemugambe gwe kusaza gwogende omwana abendi bamukwasiza n'obuvunaanyizibwa nawe kola obuvunaanyizibwa kuuma obwesiga oli bwe yakoze mubeere bulungi mweraba